Lwaki Enkoko Zisiiba Nabantu? Why chickens live with people? By Tales from Uganda. Lwaki enkoko zisiiba n'abantu? Awo olwatuuka. Edda ennyo mu kibira Wankoko yalina nnyini kibira era yali kabaka. Yagamba ebisolo byonna nti aliba amuzannyiddeko, aliba wakwokyebwa kuba yalina omuliro ku mutwe gwe. Ebisolo byonna byali bimutya era nga bimuwa ekitiibwa. Era ebisolo ne bwe byalinga bigenza okuyigga, bwe byakomangawo bwe biti nga bisooka bijjako emmere ya Wankoko, ennyama ennungi, ebyokulya byonna nga bisooka bitwalira Wankoko kabaka. Era nga yali asooka okulya mu kibira, ebisolo ebirala ne biryoka biddako. Munnange lwali olwo Wango yali agezaako kufumba kyamisana ne mutabani we, naye omuliro ne gubalema okukuma. Kakati Wango n'atuma mutabani we n'amugamba, genda wa kabaka waffe Wankoko omugambe bambi atuwe ku muliro. Mutabani wa Wango n'agamba kale taata. N'atambula. Wankoko yali asula mu kibira wakati ku muti omuwanvu ennyo nga gy'asula waggulu. Mutabani wa Wango n'adduka emisinde n'agenda mu maka ga Wankoko. N'atuuka awo nga batabani ba Wankoko tebaliiwo, mama Wankoko taliiwo, wabula nga Wankoko alabika ali waggulu yeebase. Mutabani wa Wango n'alinnya omuti Wankoko kwe yasulanga. N'atuuka waggulu nga Wankoko yeebase. N'amukwagulako n'amugamba Wankoko, taata antumye ku muliro. Wankoko nga tawulira yeebase ali mu tulo afuluuta. N'addamu n'amukwatako, Wankoko, taata antumye ku muliro. Era nga Wankoko akyali mu tulo. Mutabani wa Wango n'agamba engeri gye ntuuse wano, ate Wankoko yeebase, ate omuliro ngulabako, kaneetoolereko tajja kutegeera. N'akwatako ku mutwe aggyeko omuliro gw'anaasobola okukozesa. Bwe yakwatako nga gunnyogoga, n'agamba nedda tekisoboka. Wankoko bulijjo yatugamba omuliro gwe guba gwaka buli kiseera, era n'akwatako nga gunnyogoga. Awo we yategeerera nti Wankoko bulijjo abalimba, ekiri ku mutwe gwe si muliro. N'adduka emisindi n'addayo ewa taata we n'amubuulira, taata bulijjo Wankoko alimba, ekiri ku mutwe gwe si muliro. Ebisolo byonna mu kibira amawulire gaabituukako. Wankoko agenda okuzuukuka ng'ebisolo byonna mu kibira binyiivu era nga byagala kumulya. Munnange Wankoko n'akwata ekika kye kyonna, mutabani be, bawala be, mukyala we, ne badduka ku kyalo ekyali kiriraanye awo n'ekibira. Ekyalo ekyo kyaliko abantu era ne baddukira mu bantu kubanga ng'ebisolo mu kibira byali byagala kubalya. Era awo kyova olaba nti enkoko zisiiba n'abantu, zisula n'abantu era teziddangayo mu kibira. Nange awo we nalabira. Kaakati bino bye bibuuzo bye njagala weebuuze ofune n'amakulu gaabyo. Mwayagala mbasomere mu Luzungu kati? Why chickens live with people? Awo olwatuuka. Once upon a time, many years ago, when I was just a little boy, my father taught me why chickens always lived in the compound of people. Let me tell you why. A long time ago, there were many animals who lived deep in the jungle. Ruling over all animals was the rooster, who was called the king of the jungle. He was known to strut around threatening his enemies with his comb, which he told them was burning fire. He used to threaten anyone who disrespected him that they would be burned with the bright red fire. Every animal was sure to respect the rooster lest they be burned. In fact,
After every hunt, the animals were sure to serve the rooster first. He was always the first animal to eat. Even the leopards and lions feared the rooster and made sure to always bring him the best tasting meat. One day, Mr. Leopard and his son were trying to cook some lunch, but they were unable to start a fire. Mr. Leopard sent his son to visit Rooster's family to borrow some fire, as he remembered the rooster had a constant burning fire which he carried on his head. The leopard approached the rooster's compound and found the rooster napping in the midday sun on top of the tree. The rest of the rooster family were nowhere to be found. Leopard's son assumed they must be shopping, and so he let himself in the compound. "Mr. Rooster, it's me, Mr. Leopard's son." The rooster still did not answer, so the leopard's son climbed the tree. "Mr. Rooster, Taata Leopard has sent me to fetch some fire for cooking. Would you please give us some burning fire from your head?" The rooster responded with a snort and snore. The leopard's son knew that Mr. Rooster was in deep sleep and could not be woken. He decided to take some fire for himself as he was already in the compound. The leopard's son put out his paw to touch Mr. Rooster's burning fire and found it was cold. "No, this is impossible. It can't be cold." Mr. Rooster said it is always burning. It is still even red. Why is it cold? The leopard's son touched the rooster's fire again and found it was so cold. The leopard's son ran back to his father. Taata, guess what? It is actually not fire on top of Mr. Rooster's head. It is actually very cold. It is not fire." A little while later, Mr. Rooster woke up from his nap and realized the whole jungle had found out about his lie. He didn't have burning fire on his head. It was just his red comb. All animals were so angry with Mr. Rooster. He took his family and ran out of the jungle to the nearest village to live with humans in their compounds. The rooster was so ashamed and also feared the other animals to come and hunt for him. So he stayed with humans as he knew they would protect him. This is the end of the story, and as we say in Luganda, nange nalabire, and for me, that is what I saw all those years ago. And now, here is the question for you to answer. Let's go to bed now. Sula bulungi. Good night. See you next time for another bedtime story with Taata Musa.